Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe oluganda. Mukwano gwange gwe ng'omwana wa Katonda kikugwanira okutambulira mu maaso ga Katonda. Okutambulira mu maaso ga Katonda kye kirimu kwe kukola okwagala kwa Katonda. Okukola okwagala kwa Katonda kwe kulimu kwe kukola ebyo Katonda by'ayagala n'okyawa by'akyawa. Okukola ebyo Katonda by'ayagala si kya buwaze, si kukaka, not by force, naye kikukakatako nga gwe omwana wa Katonda okutambulira mu kwagala kwa Katonda oba okukola okwagala kwa Katonda, kubanga ekyo ky'oli. Oli mu mbejjera, oli mulangira. Mu Bayibuli mulimu olugero lw'omusajja Keezeekiya mu kitabo eky'Abassekabaka ekyokubiri essuula eya 20 va ku lunya olusooka n'ennyiriri eziddako. Keezeekiya alwala, Katonda n'atumira Keezeekiya nnabbi Isaaya agenda amugambe nti agenda kufa. Nnabbi Isaaya ne yeesitula n'agenda eri Keezeekiya n'amugamba nti ogenda kufa era togenda kuwona, weeteeketeeke. Bwe yamala okutuusa amawulire ago eri Keezeekiya n'addayo gy'ava. Keezeekiya n'akyukira ekisenge n'asaba n'akaaba n'agamba Mukama, ntambulira mu maaso go, omutima gwange mulongoofu, nkola obutuukirivu. N'ajjukiza byonna Katonda by'abadde akola. Nnabbi Isaaya batannatuuka mu kibuga gye yavudde, Katonda n'amugamba ddayo eri Keezeekiya omugambe tagenda kufa era mwongedde n'emyaka 15. Isaaya n'akomawo n'ategeeza Keezeekiya. Omwana wa Katonda ng'otambulira mu maaso ga Katonda era mu kwagala kwa Katonda, Katonda asobola okuwonya ebintu ebimu, okufa oba okuwangulwa. Katonda awonya abo bonna abali mu kwagala kwe. Era bwe tugenda mu kitabo kya Zabbuli essuula eya 91 olunyiriri olw'14 agamba nti kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya, n'amugulumiza ggulu kubanga amanyi erinnya lyange. Mukama ayagala nnyo abantu abamwagala era batambulira mu kwagala kwe, babeera protected. Ekyo jja kisanga ne mu Yubu essuula esooka tandika ku nnyo lw'omukaaga. Sitaani yennyini ng'akakasa Katonda nti Yubu wamuteekako olukomera nga talina access yonna etuuka ku bintu bya Yubu yadde obulamu bwa Yubu. Mu Bayibuli ekitabo kya Ndero essuula ey'ekumi olunyiriri lwa 7 wagamba nti ekijjukizo ky'omutuukirivu kirina omukisa. Ekijjukizo ky'omutuukirivu kirina omukisa. Erinnya ery'omubi oba erinnya ly'ababi livunda, naye ekijjukizo ky'omutuukirivu kirina omukisa. Olaba Keezeekiya nti yajjukiza Katonda n'asobola okuddizibwa obulamu. Naawe abadde atambulira saabadde atambulira mu kwagala kwa Katonda oba mu maaso ga Katonda, embeera yonna ne bwebeerawo osobola okujjukiza Katonda n'omugamba nti Mukama Katonda, nze nga ntambula bulungi, kale nga nkola obulungi. Nawankubadde nti si byakukaka nti oba oteekeddwa kukola bulungi osobole Katonda okubeera mukwano gwe, nedda naye kitukakatako, kubanga ne Keezeekiya naye teyamanya nti kankole obulungi oba osanga waliyo embeera embi enejja. Nedda kikakatako kutambula ng'omwana wa Katonda era okukola okwagala kwa Katonda kubanga ekyo ky'oli okitegeera. Naye kirungi n'okugenda mu maaso ga Mukama nga nti Mukama, munnange nga nkola obulungi, nga neewala okukola obubi. Olaba nti kirina kye kyayamba ku Keezeekiya. Ekijjukizo ky'oyo omutuukirivu bannange kiriko omukisa. Katonda ayanguwa n'okwanukula essaala zo. Katonda ayanguwa n'okuwulira essaala zo. Katonda ayanguwa n'okuwulira okukaaba kwo. Mukama akumpeera omukisa kuba okulanga otambulira mu maaso ga Katonda ng'okola okwagala kwa Katonda. Kyawo ebyo Katonda byakyawo. Amannya Kabwana Franka, ojja kgenda osubscribinge ku YouTube yange, video zibaayo era osharinge Hope in Christ Ministry. Mukama akuwa omukisa.